Yes, good evening. Good evening, everyone. Good evening, dear people of God. I welcome you in today's celebration of Mass, the Ascension of the Lord. Mbaniriza mu mmisa y'olunaku lw'olwaleero ey'amalinnya ga Mukama waffe Yesu Kristo nga tugenda kusinzira wano ekireka ku St. Mary Immaculate Catholic Parish Kireka ew'omukulu Reverend Father Matia Mulumba Kalemba. Tugenda mu mmisa essaawa 11 ku ssaawa 11 egenda kubeera mu Luganda. So oba tewasomye emmisa nga wedde ogirinze olina omukisa guno. Market tugenda mu mmisa, weetegeke buli muntu ajjako online, weetegekere emmisa ey'amalinnya ga Mukama waffe Yesu Kristo mu ggulu getukuza olwaleero. Father agenda otukulemberamu emmisa eno ye bwana mukulu wa Mary Immaculate Catholic Parish ekireka. Era wetuli akaseera kano tutandikidde wano ku mpuku ya nnyaffe Biikira Maria wetugenda okuva tuyingire mu mmisa. Osobola okusharinga, osobola okulayakinga n'okuyita mukwano gwo nimwetaba mu mmisa egenda okutandika akaseera konna okuva kati. Mbagaliza olunaku olulungi, taddeyo weebale kujja ne banno osobola okusharinga tusobola okubeera mu mmisa eno ffenna wamu n'abo abatannaba kufuna mukisa gusoma mmisa y'olwaleero. Mu Keleziya Katolika mulimu ennaku enkulu eziragiddwa era ng'olwaleero lwe lumu ku ezo. So bw'oba tewasomye mmisa olina akaseera kano kokka okubeera mu mmisa. Mbaniriza kawungezi k'olwaleero tuli ku St. Immaculate Catholic Parish Kireka ew'omukulu oba bwana mukulu Reverend Father Matia Mulumba Kalemba wano ekireka ku kigo we tusinzidde. Tutandikidde ku mpuku ya nnyaffe Biikira Maria. Dakika ntono nnyo tugenda kuba tuyingira Keleziya misa etandike. Get yourself ready, have yourself your intentions. The mass is going to be in Luganda. Misa egenda kubeera mu Luganda. Mr. and Mrs. Ruzira Kalungi, thank you for joining. James and Tadeo and others, thank you for being here. We are going to Mass. Get yourself ready for Mass. You can send in your request, you can send in your petition, you can send in your everything that you would like to talk to your God. Please, in position to God in this Mass that is about to start. Tugenda mu mmisa akaseera kano tugenda kukulemberwamu mukulu bwana mukulu w'ekireka Mary Immaculate Reverend Father Matia Mulumba Kalemba mu mmisa y'olwaleero ey'amalinnya ga Mukama waffe Yesu Kristo. Thanks for those who have shared. Tadeo, thank you. Don't go away. Let your people return and others. Nary official join. Thank you for being here. Tugenda mu mmisa ya Luganda akawungezi ka leero era akaseera kano nga tusinzidde wano ku Vicky Tetan and others. Thank you for joining. Tusinzidde wano ekireka ku Mary Immaculate Catholic Parish ew'omukulu Reverend Father Matia Mulumba Kalemba wetugenda okusoma mmisa y'akawungezi k'olwaleero. Badde mbagamba tulina ennaku enkulu eziragiddwa mu Keleziya. Olwaleero luli lumu ku zo lwalina kubaawo mu wiiki, naye mu Uganda mwe baakola ki, baalugira bulidde kidde kivuga. Kati kansabe twambuke tutandike mmisa.
Christ the King. Christ the King is fine. Yeah, come. Mukola emutako musinzire ebaninga ya Mariya mutuukirivu embeera emirembe gyonna bamalayika bonna n'abatuukirivu nammwe baganda bange kunsabira eri Omukama Katonda waffe.
obufiirwe tufiiremu essuubi tukikusaba Yesu Kristo Mukama omwana wo yawagalanga abakunaawe n'obutuukirivu emirembe n'emirembe. Twalibwa nga bulamu essomeso ebisoma mu kitabo ky'ebikola by'abatume omutwe ogusooka olina osooka okutagala kw'ekkumi n'omu. Teofiire mu kitabo ekisooka n'ayogera byonna Yesu bye yasooka okukola n'okuyigiriza okutuuka ku lunaku yatwalibwa nga n'abatume be yalonda amaze okubawa ebiragiro bye ku lwa Mwoyo Mutukuvu, abo be yeeyoleka mu ngeri nnyingi nga bwali omulamu ng'amaze okubonaabona, ng'alabikira ku nnaku 40 era ng'ayogera nabo ku bwakabaka bwa Katonda. Bwe baali balya n'abakuutirira okutava mu Yerusaalemi, wabula balindirire ekwati kye mwawulira mu kamwa kange nti ye Yoanna yabatizanga n'amazzi, naye mmwe mulibatizibwa mu Mwoyo Mutukuvu mu nnaku ezitaliimu. Abaali bakuŋŋaanidde awo ne kumubuuza nti, ssebo, kase mu bbanga eri olindizaawo obwakabaka bwa Isirayiri? Ye n'abaddamu nti, si mulimu kwammwe okumanya ebbanga n'akaseera Paatiri bye yeeterekera obuyinza bwe. Kyokka muliweebwa amaanyi aga Mwoyo Mutukuvu alibakkira. Ate mulibeera bajulirwa bange mu Yerusaalemi ne mu Yudaaya bonna ne mu Samaliya okutuusa ensi gy'ekoma. Awo bwe yasirisa ebyo ne yeesitula nga balaba ekire ekimubajja mu maaso. Bwe baali bakyamutunuulira nga bw'agenda mu ggulu, ne wajjawo abasajja babiri abambadde engoye ezitukula ne bayimirira kumpi nabo ne babagamba, abasajja Abagaliraaya, ekibayimiriza wano nga mutunuulidde kiki? N'atwalibwa mu ggulu, era bw'atujja bw'ati nga bwe mumulabye ng'agenda. Oluyimba olw'okwekuulirira. Zabbuli ya 4. Katonda alinnya mu kusanyuka Omukama mu ddoboozi ery'engombe. Katonda alinnya mu kusanyuka Omukama mu ddoboozi ery'engombe. Omukama mu ddoboozi ery'engombe. Katonda alinnya mu kusanyuka Omukama mu ddoboozi ery'engombe. Katonda alinnya mu kusanyuka Omukama mu ddoboozi ery'engombe. Katonda
He made him sit at his right hand in heaven. The end reading. A reading from the letter of St. Paul to the Ephesians, chapter 1, verses from 17 to 23. May the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, give you a spirit of wisdom and perception of what is true, to bring you to full knowledge of Him. May He enlighten the eyes of your mind, so that you can see what hope His call holds for you, what rich glories He has promised the saints will inherit, and how infinitely great is the power that He has exercised for us believers. This you can tell from the strength of His power at work in Christ, when He used it to raise Him from the dead and make Him sit at His right hand in heaven, far above every strength, authority, power, and domination, or any other name that can be named, not only in this age, but also in the age to come. He has all things,
under his feet and made him as the ruler of everything, the head of the church, which is his body, the fullness of him who fills the whole creation. Dear brethren, this is the word of the Lord. Let's raise up for gospel acclamation. abayigirize kumpi n'omu bagende ejjajjaaya lusozi yebyo bwe balagira bwe baamulaba ne bamusinza naye abamu ne babuusabusa yesu n'abasembera n'ayogera nabo n'agamba oyinza mu ggulu ne mu nsi aye n'omugende emirize amawanga gonna akwata lijja lya paatuli n'erya mwana n'eryangoyo omutuukirivu munaabayigirizanga mubayigirizanga okukwata byonna bye nabalagira nange ndi wamu nammwe ennaku zonna okubaawo ebigambo by'evanjiri ebyo bisomye wano.
Twalina abagenyi mwenna abatwegazeko mu mibino ey'akawungeezi. Tubaaniriza nnyo. Mu bagenyi abo tulinamu Paulo Enkasi okuva Protestant Parish. Yazze n'ebyuma bye okubaganisa eno ebiraye ku mikutu egy'enjawulo ya social media. Tukutukwatira olwaleero lunaku lwa ssanyu. Yesu atukulembedde ffe ffenna mu ggulu atuyite mu luyimba olwo. Tujjukira olw'ekitiibwa olunaku luno olw'ekitiibwa Mukama Yesu Kristo bwe yalinnya mu ggulu. Luka omuwandiisi w'Evangiri yatwalira ku kitabo ky'ebikolwa by'abatume omutudde essomo erisooka. Ino ne twayita ennaku 40 okuva ku bazuukira. 40 days after the resurrection, the Lord Jesus ascended into heaven. Atuuka ku Pasika obala ennaku zayitamu dda 40 ziri 43. Lunaku olwasente webale okuziddwa omwezi ow'ekimaliriza lw'okuna. N'olw'obukulu bwalwo ate olw'okuna lwa lunaku lwa kukola kwe kulusingika ku Sande eno etwagala tulina Sande ey'omusanvu mu budde bwa Pasika, mwe tulukuliriza era tugole tukwetaba mu kitambiro ekitukuvu. Tubaza Omukama atuwadde obulamu atussa ku Sande eno ffe ku lunaku luno olw'ekitiibwa. Yesu ffenna atukulembedde kugenda mu ggulu. Pawulo omutume tugamba Kristo bwe mutwe, ffe tuli bitundu bya mubiri gwe. For Christ is the head, we are the members of his body. So lwaleero kati Mukama waffe Yesu Kristo omutwe gwaffe gy'ali naffe gye tuba tugenda. So the ascension is the fifth of kutuwesuuli. Tutegana kwaffe ku lunaku olw'omunsi. Tujja kufa. Ate bwe tuggwa tulinayo ekifo Mukama waffe Yesu Kristo kyatutegedde yeggulu bwe bulamu obutaggwaawo. Ku nsi kati kwe tuli, ensi esobola okutubuzaabuza n'etwerabiza eby'eggulu. Ebina ebisanyusa bingi, eriko n'ebiruuti bingi. Kitegeeza nti tufeeko Mukama tetabaddawo gye eriko munnange. Ne Mukama waffe Yesu Kristo ng'akyakiriko ebidda ku nsi yabikolanga. Bwe kwabanga kulya yalya, ng'alya, ng'anywa, ng'alambula ku mikwano gye, balaasanga bamalita n'abalala. Kibeereko tukole bye tulina okukolerako. Bwekuba kulya kumwenyenge, bwekuba kunywa weebakulambula esente z'olina genda olambulewo. Kaba kagoyenda myaka oyagala okagula kapafyumu okeekuba tewali buzibu. Bikole naye tebituweerabira n'eggulu gyeri. Tetusobola okukolera mu bino eby'oku nsi, bitwerabira kibiina kituteekeddwa okugenda. Mutumala nnyo obudde mu kufa ku mibiri gyaffe. Era nti ogwo mu bbanga ttono genda kuba tekukyalira mugaso. Tetulabira eby'omwoyo, tulabira
eggulu. Kita ngakyali muto amanyi agagerera maaso nga bamuteekera nnyo watosobola kubaawo kigambo kijjanga sikimanyi nange omubazi ogw'okubiyiga yakinyuze ng'akula bingi bibeeramu nga sibimanyi omulaga n'omukwata otegeeza kiti toli mu kiraasi otaana wedde agendako mufunira emirimu bakwogera bajjawo akawala akatonga kakaba kasabira ensabira akaka tulitukwetunyini oluvanyuma kumesi hakunyashi for me I don't have please pray for me nange kubyala okulafiri mukitaani ntegete naye nga mugogo sitegedde nina otegerera ekifuno okutogera ku byokulya waliwo ekyokulya yenakulaki kakirina kobamanyi nakatotawa mukyali mwana muto amusabire basazewo bafune esente banazifuna nabamukulira agenda okunyinyola kyategeeza nagenda nesekerera totolwa ambe omwana muwala we yakwasa ekisa yeyebalako tweratikira nnyo engeri kino girabise gitya gikuliddeko sipidi emu ng'abalala giridde gitya tetugaanyi tugifeeko nekireme kutwerakisa wali eggulu mukama gyakukulembeddemu gyali nsanyisa tugendako ku lunaku lwa pentekooti atutunoofina eyamuyo omutuukirivu ogera okuwulawo omutuukirivu ayongere okulambika yambe nebitunuulize magezi atukuleme kwerabira eyeggulu oba olinakimukuulira okiteekako ebiifu ebyoki n'okugamba nti okituukako ate twende eggulu bwe butaka etulina tulikolere Yava mu bulunaka
musalaba n'abulamula ku mimbi gya Ponsiyo Piraato n'akonjebwa n'akeebwa n'alinnya mu ggulu atudde ku wadde wa Kapaati ekitiibwa okulamula abantu abaonamo abateebeddwa sikiriza Mwoyo Mutuukirivu n'ekiromwawo Mwana gwe tusinza awamu ne Paati ne Mwana ne tumugulumiza kimu eyayogera mu balambuzi sikiriza n'eklezia omutukuvu Katolika ayava mu matono tubatisimu omusolo mw'ebi n'ebyokuzuulibwa n'obulamu bw'emirembe egirijja. Abooluganda abagaba essanyu lino erya Paasika begere nnyo Katonda Kitaffe nga byawulira obulungi okwegayira n'okwabyala kw'omwana we omwagalwa akitera okutunuulira obuteeyisa bwaffe Sadansi pamenyero gyaffe asobola okumalira omwoyo ogw'okulundeggana Omukama omusungo omulungi eyabakwasa tukikusaba Ayi Mukama ensi yonna ekirerebudde yanda tukikusaba Ayi Mukama baganda baffe bayiganyizibwa ennaku zaabwe zibafuukire essanyu etalina ayinza kwebajjako tukikusaba Ayi Mukama abantu b'ekifo kyaffe kino oleke n'obuzira mu nsa zaabwe okuzuukira kwa Kristo tukikusaba Ayi Mukama mukasirise gatteko ebyetaago byaffe n'ebyala batusaba okubasabira mu ngeri ey'enjawulo. Tukikusaba Ayi Mukama aye Katonda bwamanyi obulamu bw'abantu bwebuyanyizibwa ennyo ku nsi kuno oluyinza ne tukusabamu okukkiriza wayita ku Yesu Kristo Mukama waffe. Joy
atambula ekirasi ono gyakitwala nekitingiti ekitugase amukuleze omutukuvu ayi kama kwenda ekitambo kino
Katawalinayo obubererevu yazala Katonda kamaffe Yesu Kristo Yosefu obutuukirivu bba n'abatume abatuukirivu n'abajulizibo Peetero ne Pawulo Andereya Yakobo Yowaana Toma Yakobo Filipo Bartolomaawo Matayo Simoni Taddeewo Lino Kireete Keremeenti Kristo Koloneri Sefiriya Lawolesio Krisogooni Yowaana ne Pawulo Koso Katitanya abatuukirivu bonna basagambe mutaasa tukikusa Mukama waffe ayikabira byaffe tukuweereza ababona tebakuweereza kisiime tuweemirembe tukumirirwa n'abalondemu ayikabira kifo kakasebe nebikuweerezeddwa bifuke bitukufu n'obinomusayo omwaka Mukama waffe Yesu Kristo yaddira obuganda luli lwakulembera okufa kwe ayimusa amaaso gy'oli bwe twatumiza w'Afrika n'akulumiza nga yeebaza n'akunyamu n'abayigirizwa be abagamba nti mutoole ne kino mwonna anti kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo mutoole nnyo kuno mwonna anti gwange okubeera ate gy'obeera ogunaaye kubeeramu okubeera abangi okusonyiyisa ebibi okolanga lwakufugira ekyabadde n'eky'okukkiriza omugaati omutukuvu oguwa obulamu n'ekikompe ekireeta okulokoka okutaggwaawo. Ayi Mukama, singa bino bye tukuweereza owasinga Aberi bye yakuweereza ne Ibulayimu jjajjaffe abakkiriza ne Merikiseddeeki okusaasalira okibuga omukulu. Ayi Katonda omuyinza wa buli kantu lagira malayika w'omunaana amitwale ate gy'oliko okwekibwa ffenna banaasoma omuliro tujjule omukisa n'enneema tukikusaba tutamize Kristo Mukama waffe. Ibulayimu Mukama baweereza n'abazaanabo abakulemberamu abalina akabonero ak'okukkiriza kati abeebase emirembe.
Nawe.
God is good. And all the time. Praise and worship team, where you Sunday hapa kwetu tulikuwa tuna Mrs. Soka tulikuwa saa moja tulitaka mchukuni misa hiyo kubili tulikuwa saa moja kakaa kama moja misa hiyo kusatu tulikuwa kumeleza 15 misa ya kaongezi tulikuwa mkaga 8 kwa Masomo kati zari mitwaro 9 mu bibiri era Sunday twabakora kako ako gusima sakristia wambe kwekitibwe twawayo misa esooka mitwaro 29 misa eyokubiri mitwaro 13 mu 8 misa eyokusatu mitwaro 7 kasawo ebisatu misa eyakawungezi mitwaro 1 nga zonna omugati ezaali mitwaro 52 mu 8 era wabayo ebaasa za 1,000 zaaleetebwa ng'ezo zaavaamu emitwaro 29 kati ebirabo bikaseeko n'ezaava mu baasa za 1,000 na zitwalwayo kusiima omusakristia wabbe zonna omugati yali miliyoni 1,7,6,8,2 ku
tubire kumugala ekyokukola. Radio Maria Kampala eyongera okubajjukiza ekikulu kye bayita Mariathon ekyatandika nga 1 May nga kigenda paka 31 omwezi ogw'omusanvu 2023 ku St. James Bina Parish ssaawa 4 ez'okumakya nga kyakulemberwamu Monsignori Expedito Mabewe and the praise of the Lamb of Mount Zion Prayer Center of Bukalango, Wansiwungalama, joyful seekers of the Lord. Our Catholic Charismatic New Church Parish, by each other, I want to